min ba'di dhalika fahiya kalhijara. Ate emitima gyammwe ne gikakanyala ne gikaluba ne gibanga amayinja. Min ba'di dhalika, oluvannyuma lw'ekyo. Oluvannyuma lw'ekyo ki ekyo Allah kye yali asongako? Wulira, nannyini nsi yali asonga ku programu nene, kigambo kinene kyali ku nsi kuno nga tetunnabeerawo. Sura kyene gye nsoma gamba suratu Baqara. Lwaki eyitibwa Baqara? Mulimu ekyafaayo ky'ente. Kati Allah w'ekitiibwa kye yali asongako oluvannyuma lw'ebyo byonna bye mulabye. Bannange Allah alina bye yalaga abaddu mu kyafaayo ky'ente. Ekyalabikira ku bo si kye kyali kisuubirwa. Baali badde imaani zirinnya bulinnya wanno, beeyongera kaluba, beeyongera kakanyala, baaguba. Tokkiriza kubeera mu baaguba. Allah naleeta n'embeera, daba, n'akwisaako mu ttanuulu mu kifo ky'okwetereeza ayina noyongera kaluba. Twabadde mu Ramadani ffenna. Sokolabe kirasi gye twabaddemu n'ababaddeyo. Oba wakoze bubi nnyo kyokola tekisanyusa Allah bw'oba wakola bw'oti. Kama dakhalta kharajta, nga bw'wayingira bwe wafulumayo, nga bwe wayingira era bwe wafulumayo. Wayingira mu Ramadani ng'oli musazi wa birevu, kisoboka nakati. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kalhijara. Ate emitima gyongera kakanyala. Ramadani omwezi omulamba nga tusiiba njala, ekiro ne tusala tarawuya, omwezi gwaggwako gwonna nga twekubyeko mu kifuba kutereeza kakiki oyo. Wayongera maaso, wayongera kaluba. Wayingira mu Ramadani ng'oli mwabi wa nnyimbe, nakati oli mwabi wa nnyimbe. Wayingira mu Ramadani ng'oli muzikiri kalenge, nakati oli muzikiri kalenge. Thumma qasat qulubukum. Waliwo embeera munnange nga Allah bw'agikutuusaamu, oba osuubira kwetereeza, obeere wanjawulo ku balala. Biki ebyali mu kyafaayo ky'ente? Singa osomako mu Qur'ani y'ekitiibwa okuva ku aya 67, naawe ojja kulaba nga abaddu bali balina kwetereeza. So si kwongera kukalubira ku bikyamu nga Allah balaze ku kino. Olwaleero lwaki nkireese? Anti naffe olwo Allah byatulaga omuddu mu kifo ky'okwetereeza nayongera kaluba. Olwo Allah bakwisiza mu ttanuulu. Kkiriza obeere mu bayidde, tokkiriza kubeera mu baakona. Nga ttanuulu ki? Nga zino 7. Bw'omanya tewozezza emyaka 4, ngambye ntya? Waliwo bwena ategeeza nti weetereeze. Tokolanga bali bakola batya? Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kalhijara. Oyina emyaka 4 okyagenda mulumbe? Musiramu wa myaka 4 asala ebirevu?
siri ategeeza nti atanaweza ana ne bwasala ebirevu ebibi bisiŋŋana naye emyaka 40 okweyesa engoye. Ngenda kukolaga ku bwino alaga nti Allah yali kusuubidde kubeera wanjawulo mu balala. Neno tanuuru tokkiriza ojja kuyisangamu n'otajja. Tanuuru kyeyo bw'oba wakola ku hijja kyolowoozeza kituufu. Omuddu oyo yalaba ku binene n'amaaso ge bw'ati nga tebamunyumiza ate bwe yakoma okuva mu hijja. Waliba toguba tokakanyala tokonanga naawe. Zino tanuuru 7 nakakulaga mmeka? Gamba 2. Omuntu yenna eneba tanuuru eba kirasi enkambwe ennyo ng'oteeka okwetereeza. Singa matuugo mugwamu ebigambo nga bitegeeza nti omubaka wa Allah yagamba, weetereezanga mangu n'okola ng'omubaka wa Allah bwe ya siwulira. Emirundi emeka nga baseka batusomera ti omubaka wa Allah yagamba, omusaaze mu kifo ky'okwetereeza n'amagamaga agenda okulaba nga Sekagundi abisala ko ye kati Sekagundi nga abisala. Kati olekawo ekyo omubaka n'ogenda ku kya Sekagundi kubanga mu darasi yaffe eno ngenda kuleeta bwino ngava ku nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam ku ntegera y'abasahaba nga bwino alaga ki mu kusimba layini z'esswala. Ozitereeza nga Allah bw'ayagala. Tuteekwa kukola 2. Ekisooka kigere ku kigere, ate ekyokubiri akakongovule katebe muka munno. Ensibuko y'ebigambo ebyo ki? Bw'oba osoma ku hadithi ki definition ya hadith ndi mu kanyomero akayitibwa at-taqrir. Kati mu kanyomero ka taqrir kalaga nti bino hadith bitya al-qadamu bil-qadami, kigere ku kigere, al-ka'bu bil-ka'bi, ate akakongovule katebe muka munno. Njogera ku programu ki mpozi? Njogera ku programu ki? Okutereeza layini z'esswala. Eno enkola gye twakula tulaba eyabukala wano ewaffe si bwino, bifu tubireke tetubiddamu. Bitya nasi ku nasi kifu. Lwaki? Anti kikontana ne sisitemu ya kigere ku kigere. Bweta sisitemu ya nasi ku nasi. Omanyi kyobolese oba oyagala kuleeta kabaliga mu layini z'esswala ate nga bwina alaga nti kabaliga no, akabaliga no bwino, gamba bwino asibuka mu Qur'an ne hadith alaga nti ko kabaliga siwulira kabaliga no, ate bitege no wabula ebigere byo ngamba nti olabe kyenkoze. Ki kyenkoze? Mbuulira kyolabye, yogera kyolabye. Ebigere byo bifeesingemu.
ate munnange kyangu nnyo. Omusomo guno ngusomeseza kwali nakasero. Kati wali omanyiwo mimbali mpanvu mpalampya ku mimbali gwaggulu n'ekibakoleramu nga kyangu nnyo. Munyimirira endala oli wa ddembe. Oba oli mu nnimireyo oba otambula mu kkubo, you are free. Kino ki gamba kabaliga, you are free. Oba oseka chapati okola ki oyimiridde olinda taxi, no problem. Wabula bw'oyimirira mu swala ennyimiro ebeereyamu simawulira just kikyengoba ebigere byange bitunulemu mu kibula. Kakati ne neiba wange abakimanyi n'akola bw'ati, Allahu akbar, ojja kulaba layini nga layini eteredde bulungi nga Allah bw'ayagala. Kikye twogerako bw'ofunanga bwino yenna annyonnyola ku nsonga yonna kkiriza nti Allah ntadde mu ttanuulu. Ekyokubiri, kkiriza obeere mu bayidde, tokkiriza kubeera mu baakona. Tokona nga bali baakona, Allah n'abanyiigira batya ngenda bikujjirayo. Byatandika bitya? Allah tukobalumiriza nti thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijara. Nga maze kamale kulaga tanulu Allah zatuyisaamu. Bw'obanga wava mu Ramadani banno bajja gweno n'okona bukonyi bangi bayite basaala kye basanga mu Ramadani. Allahu akbar, kati basaala okukamala. Baali basiyazi naye mu Ramadani bafunayo ki? Allah yatuga kiki tununa mu Ramadani waliyo ki? Yatuga nti la'allakum tattaqun, kwetereza. Olava mu Ramadani ne beetereza bali abasiyazi bakola tawuba. Obasanga bano ye bawala bakuwasa akole ku bufumbo obutukuvu. Era Sekomu yansomesa ekigambo kino aye nange ne nkitegeera nnyo, nsaba Allah n'abakkiriza okitegeere. Yanga nti abantu bonna essira balitadde ku bisiyaga, bali mu kulwanyisa bisiyaga, naye tebanyega ku nsibuko ya bisiyaga. Nangamba teeka waaga tebijja kuwona paka nge mundu paka nge byokulwanyisa babitunuzeero ku nsibuko y'ebisiyaga. Nambuuza omanyi ensibuko y'ebisiyaga? Ne mga sigimanyi nanteeka mu kiraasi nange nayiga ku olwo. Kalina mwe kale mbabuuza, ani amanyi ensibuko y'ebisiyaga? Sikyewunya naye nali sikimanyi. Muhammad okimanyi gwe? Byasibukawo. Nsaba Allah akuteremu omukisa. Oyo ayagadde okiteeba niye akimanyi. Oyinza kwongera ekiri ngamyamu okusingakawo. Nze wallahi nali sikimanyi. Niyo yalabika akimanyiiko. Kale ani omulala anze tulambululamu. Oyagala kukopa ansa yono. Seka yansomesa yaŋŋamba ebisiyaga byava mu bwenzi. Kati abadde balwanyisa bisiyaga tebanyegaku. Naye ng'ensibuko y'ebisiyaga bwenzi lwakinabingaziyirizaamu. Nanga nti haramu yenna omuddu gy'akoma okumunyiikirira amutuma haramu omulala.
kubanga atuuka n'akuguka ng'alaba kyo nti kikyamumatiza. Bw'osanga omunyi wa sigala ng'anywa pakiti ne bana badde badyebuuda ssente kuba twalinako omusomesa waffe oba yakola tawuba ate nga seeka naye nga wallahi pakiti teva wano, pakiti ya sigala nga seeka mugagga yambala obukanzi obukola buti naye nga pakiti ya sigala ogiraba wano bwe watyo. Kisoboka okuba nga yakuguka nga yanywa pakiti n'agisuula wali. Lwaki nkirese ekyo? Tiyatandikira ku pakiti, yatandikira ku ki? Ate si munwe gw'omubuuza ng'omunyi wa sigala yatandikira kusabiriza banne mpaako nsikemuuko. Kati eri asabiriza sigala ne bamuwa mulamba. Katundu atandikira katundu agamba alhamdulillah weewaawo. Kakati wagenda okuyitawo omwezi ngagamba lwakisegula muno gwange nengwemaliramu. Wagenda okuyitawo omwaka nga yagala eminweegi. Wagenda okuyitawo emyaka nga3 ngagamba naye pakiti eno yegula mmeka? Nesigulya ddala. Bannange ebisiyaga byava mu bwenzi. Wala taqrabu zina, temusembereranga obwenzi. Olwo Allah yali ajjanjaba obwenzi n'ebisiyaga. Era bw'olabanga omusazi w'ebirevu teyatandikira mu kubisala, yatandikira ku ki? Asooka nabbirirako mpolampola. Siramu bajja kuntegeera ne kamakansi. Ayinza okutambulira ku puroguramu y'okubbirira emyaka ng'egi. Nagamba yese kagundi nga bisala. Nagenda mu saloon nabagamba yiwa. Kijje. Bye muwulira butambala biza okubanga bituufu nga basiramu balina amasabo naye tebatandikira mu masabo. Nedda batandikirawa. Batandikira ku haramu ki? Kusala birevu. Bagenda okola teryanyega nga basala ebirevu bakweyesa kobbo. Lwekyo tusoma ku buluda wano ne basoma buluda nga teryanyega. Bagenda okubinkira mu buluda nebasoma ne mawuledi. Bagenda okola teryanyega ne babye ennyimbe. Bagenda okola babinkidde mu nnyimbe nga tezikyabamala. Kobbo lwaki tuzimbawo wano ku haramu ajira mu tadarrujati mu ngeri ya kulaakulana mu kujemera Allah. Ogenda okulanga tekikumatiza n'olumba ekisingawo munnange ebisiyaga byava mu bwenzi. Abaddu bagenda okulaba nga balaba kino kifuuse nomo. Kobbo ine lwaki? Why don't we? Ebiraki embirese tokkirizanga. Allah wekisa nakwatibwa ekisa nakuteeka mu ttanuulu n'ovaamu ng'okonye bukonyi ng'ate banno bayidde. Ramadhaani eyeefumba bangi bali basazi babirevu bafuna imaani mu Ramadhaani la'allakum tattaqun ne bakola tawba. Eddala se ya leero nsaba Allah akkirize etegeerekeke. Kansoke nkulambuze kiraasi ezizino 7. Ramadhan kiraasi tanuulu mugga twali mu kunaaba. Wavaayo nekko oyagala kweyunga ku bano. Thumma qasat qulubukum. Kirasa eyokubiri bw'owuliranga nti qaala rasulullahi nkwegayidde tokona nkwegayiridde nga bino byegambye obiwulidde nti okusimba layini ku sisitemu ya nasi ku nasi si bwino. Wallahi teri hadithi ebyogera. Ate bino
kabaliga tokaza nkole ntya kola mbaka wa Allah kiyasomesa kitya mpozi kigere ku kigere kakongovule katunule mukamu nno bwino omuwulidde toguba tokakanyala gondera bwino omusengejje ku nsonga y'okusimba layini alaga nti nasi ku nasi kifu na kino kifu kabaliga no lwaki kasita nkunyonyola mu Luganda nanye nkimanyi bye byasaasana wonna wali n'ebifu kubanga wanookola kabaliga kikyolaba waawo muno katugeze ali eno nga ye ali ku bwino omutuufu owa kigere ku kigere oledde ekigere kyo ojja kuba okimumye kati agenda kuteekawo ekiki si ensolo ya Uganda eyo kakati muno ye yafuna bwino kigereku aba ayagala leeta ekigere kye akiteeke ku kikyo kikyolaba waawo okimumye nekitegeeza kibambi eno gap ate nga mbaka yatuga nti wasuddul khalal muzibe gaps nkwegayiridde toguba tokakanyala beera mugonvu ku bwino kigere kigolole kijjemu embaliga kifeesinge mu kibula ne munno bw'anajja n'akola bw'atyo n'akifeekingiza mu kibula ne kifeesinga mu kibula kikyolaba waawo Allahu akbaru sokola beera yini bweteredde nga Allah bw'ayagala eri ku system ki kigere ku ki alqadamu bilqadami nsaba Allah tulageko ku basaazi nga bagondera bwino labeera yini kakati wulira bw'onoolemezaamu akabaliga mukulaze wuuyo nje yaguba kabaliga maani kaleeta ne muswala tugambye ono ojja kuba omumye ekigere kyo ate ekyokubiri ani akirabye ojja kuba omumye akakongovule kuba talina bwafeesingisa kakemu mu kakongo otaddemu agaganankani ojja bitegeera totya kwabya kunyonyola bwino ekirala singa ono akuliraanye ng'ekigere kye kimpi simenya mpulira kubanga ye ono ategeera bwino ekigere kye kimpi ate ekyo kiwanvu ye anoonya kakongovuleke kateebe mukako naye okoze bwoti bannange ogenda nawulira obusungu mbeegayire temukiddamu mbeegayiridde ekigere kitunuze mu kibula tolina kyojja kufiirwa talina kyojja kufiirwa oyo ye bwino tonyima kigere kyo ate juzayo kirala awo juzayo kirala nga abadde mu ddalasa tonyima kigere kyo ate tonyima kakongovuleko kola otya beera wakisa mpe ekigere ekyo kyonna nga bwe kyakula saagalako nassi njagala kigere kyonna nkitwalewa gwesi kitunuze mu kibula bwe kitunamusi kibula ojja kuba okimpadde kati bw'okimpanze nkitwalewa siina gye nkitwala wabula njagala kuteekako ekyange akati nti batwala supiidi mbuuza kyetinyonyala kitegerekeko banedda
nti bw'oteekamu akabaliga ojja kuba onyimye ekigere kyo n'akakongovuleko. Nze mbyagala bitwalawo, siina gye mbitwala wabula njagala bwino no muteeke mu nkola ekigere kyange nkiteeke ku kikyate gwe okinyimye. Tokomyawo akabaliga mu layini, kubanga owakabaliga yayagala mpeeko kannasi, ate nze saagalako kannasi, njagala kigere kyonna okuva eno gye kyatandikira eno mpaka eno gye kikoma. Nange ntekeko ekyange n'akakongovuleko nkaagala, akange njagala kafeesingemu. Olaba ofuuse ekizibu mu layini. Kati nga layini yawana eva kuli mpaka kuli. Olaba layini bweva eri ng'eteredde nga Allah bw'ayagala. Bwetuuka wooli n'ekyama. Maaso ga Allah basiramu ogenda baddawa. Kubanga mpaka tuga nti fa inna taswiyata sufufi, mazima okutereeza layini min iqamati salah, kye kimu ku biyimirizaawo essala. Beera mugonvu eri bwino nga bwino ayogera kutereeza layini. Ebinnyonnyolo ebyo okusingako awo ku nsonga y'okusimba layini nja bireeta mu butongole, wabula njagadde mu kamwa kange biveeyo bidde eri abasaaze nti sisitemu ya nassi ku nassi nfu. Ngenda kukolaga ebintu 5 nga bifu mu kusimba layini. Ekisooka kyekyo nassi ku nassi kifu. Ekyokubiri akabaliga tokazza. Sekagoni nga asimba bwati, nga yimirira bwati, oyo si ye nabbi waffe, gwe tekikolanga. Bwino muwe ekitiibwa tekikolanga. Ekyokubiri gambye kabaliga nno, si ekyokubiri. Ekyokusatu bitege nno. Ntunuulira nkulaga ekyokusatu. Na kino nno nsaba Allah tutaase tuleme kuddamu kiwulira mu muzikiti gwonna. Badde nsomesa wali nakaseera olwaleero nembaga nakiwulirako mulundi ogwo nesidanga mukiwulira. Nsaba Allah kizine mekuddeyo kiwulira. Ogamba abantu nti ekisinziiro mukireke kalayini, akalayini kubateeka ekisinziiro kifu. Era aboogera ekyo bo balowooza nti layini tuziterereza ku bisinziiro kifu. Na kino kifu tutereza layini ku bugere bwa maaso eno, mu maaso eno. Byenjogera mbitegeera, ngamba bwino. Nze sigamba byokulolaba n'ebinakulandaba byebyo. Semberako mu maaso owatakisi ya bulu sikake mabega owejjuba sikako maaso katono. Maaso anoneyoki teri kyanona maaso wadde emabega, wabula abantu bagambe ekintu kitya kigere ku kigere. Kakongovule katunule muka munno. Kasita kunyonyola mu Luganda kakati era kyova olaba emizikiti egirimu bidaya. Gwe wasooka bita nkuula tojjukira ebibuuzo byampeereza ku gundi osaapu edda nga nakajiiga. Obugwa buno bwe bateeka mu mizikiti, obugwa bubatererezeeko layini. Bwino ngenda mubalaga nga ebyo bidaa. Era bw'osanganga obugwa obwo mu muzikiti totabananga kubuuza, omanya nti bano balina entegeera
ya nafsi ku nafsi amakulu bulayini baserereza ku bugere eno mu maaso oba ku bisinziiro byombi bifu no mu maaso no mabega no ku bugere bwa maaso no ku kisinziiro ekiriko bwino tekina kakwate na kisinziiro tekina kakwate na bugere bwa maaso nekitegeeza tewali bwetaavu bwa bulayini obwo tetusiba migwa mu mizikiti tekyalabyekako mu bulamu bw'abasahaba ate be batusinga okutereeza layini era omanyi omu bwe yali atulaga nti ye bidaa yatugamba omubaka okutuuka okusesera ku kutereeza layini singa kyaliyo yali badde asiba mugwa oba nasaza ekikoloboze omusaza olujja ateeka kuli ekigere kye teekako ekisinziiro oba obugere bw'omu maaso omubaka teyakikolako ne batuuka n'otugamba nti singa obulayini bwali bwa mu busiraamu omala okutuuka okukuba abantu kubanga bwino nja mubalaga nga kaana umaru yadribu aqdaama nnaasi fi taswiyati sufuufi ne abu hurayra basahaba bosebo okumanya topiki y'okusimba layini eri siyasi nnyo basahaba bajjangayo embooko bino ebyokwegayira ekigere kitereezebwa oti kitunze mu kibula jjamu embaliga ng'ate alina obudde obwo akunyonyola towulira embooka ng'evuga okitereeza lwampaka si topiki yakuzanyirako essola yejjana bannanga okutereeza layini tugondere bwino kyagamba wadde nga kyawukana n'ekyo kye twamanyiira kye twawulira bwino agamba ki kigere ku kigere kakongovuleku siwulira badde njala balaga ku kiraasi 7 nga zonna tewali yakusaagiramu nakabalaga meka siwulira meka nakabalaga meka esooka ramadhani tukkiriza okuva mu ramadhani n'okona bukonyi ate kiraasi eyokubiri nomaloweza emyaka hatta idha balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya bwe naba nonyonyola tanulo yo Allah jayisaamu abaddu ne baweza emyaka 4 anja gireta eri mu surati ahqaf oyise mu tanulo lwaki gwe tojja banno nga bajja neno tanulo oli mufumbo tokkiriza kubeera nga atali ng'abawuulu oli mufumbo ate oli mwenzi siri agamba nti abatali bafumbo ne webenda wabula ebibi bisiŋŋana gwe kyogamba okulya embizi oli ng'agiridde mu hoteeri n'agiridde mu muzikiti Allah wavunaana kyekimu kwe embizi empomeranyo kantwale ku masjidi wali n'atulayo mu kasonda bwawuta kasupu bwaluma mu nnyumba ya Allah naye nga tekitegeeza nti mu hoteeri ekkirizibwa ebibi bisiŋŋana omusiraamu yenna nga aweza emyaka 4 ng'akyasoma amawoledi ye revising mangu nnyo 40 years osala ebirevu revise yourself emyaka 4 oli mu kweyesa gwe emyaka 4 omanyi bye yakalaba omanyi abantu bye yakaziika hatta idha balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya siri ategeeza nti abatanaweza myaka 4 bagende ku mawuledi basome bayibuli nedda bagende busima bazikiri kalenge nedda wabula ebibi bisiŋŋana ow'emyaka 4 we revising mangu
Kirase zimekezo temanyi zibala namwe nti timwazibaze esose twagambye gamba Ramadan eyokubiri emyaka 4 eyokusatu bufumbo eyokuna hijja buli haji yenna nga musazi wa birevu haji agenda kulumbe haji omuntu yagenda kemaka mu hijja gomanye kiri mu hijja omanye ebinene byalaba nolaba ku bufukunya bw'abantu abatya Allah bufukunya nokomawo novuluga haji thumma kasat qulubukum banno batereza oyongera kuvuluga kirasa zimekezo nya wabula yemeka nagaye musanvu kakati eswala 5 ngambye ntya ara'aytum uli mbaka byatubuuza mulaba mutya law anna nahara singa goba mugga bibabi ahadikum nga guli ku mulyango gw'omu mumwe yaghtasilu minhu nga nyini nyumba eyo ajja n'anaaba mwalo mu muggoogwo 5 marrat emirundi 5 hal yabqa min daranihi shay asigazeko ku mubiri gwe qaalu bamugaa nti la yabqa min daranihi shay tasigazako ombaka yagaa nti kadhalik mithlu salawati al-khams oba oli olowooza nti gyekiri wallahi tekiriyo tokkiriza kubeera musaaze osaala essola 5 ate oli kabbira oli mubbi oli musiyazi kati essola ekolako mulimu kiggwe lwaki oyongera kuguba mu kifo ky'okujja Allah n'akuyisa mu ttanuuru ey'essola emmeka ey'essola etta ate n'oyongera kuguba bugubi oli musazi wa birevu ne sujida emeze tubalaba munnange ku kyalo waffe yensajja waliyo musaaze tayosajjama niye akweyesa asala ebirevu n'ogamba subhanallah eno ttanuuru Allah gyakuyisaamu ojje ate oyongera kukona. Ibn Abbas yatugamba nti man lam tanhahu salatuhu anil fahshai wal munkar oyo yenna ng'essolaye temuyambako kunaaba nga ye yeeyongera bukyafu lam tazidhu illa bu'da essolaye temusembeza wa Allah wabula eyongera kumwesambisa Allah. Fanagana abasaze bafanana batya babeera bawulize eri bwino kubanga singa gwe sokolooze ku kino emirundi emeka gye twogera mu swala ekigambo nti Allahu akbar ekyo kyokka kirowoozeeko ojja kulaba nga appetite egenda mu lumbe ekubula ng'ojjukidde ku swala gye wasitadde ya subuhi aye nozaakola edhuhuri ate kwa asiri n'ogenda osala ebirevu lowooza ku kigambo obwedda kyeyogera nti Allahu akbar. Oyo wedda gw'otendereza ye yasalawo abakyala n'ab'amabeere abasajja n'atuba birevu n'atugamba mubireke gw'obisala ate obwedda ogamba otya Allahu akbar inna salata tanha anil fahshai wal munkar wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Genda soko mu surata Ankabuta aya 5 olabe oba tekyetaagisawo okwerivisinga awo n'obeera ng'oli musaaze ng'ofaanagananga siwulira ng'abasaase tokona bukonyi. Ezo kirasa zimeka tanuru mekezo neno tanuru
bwomanya nti ndi seeka mbusebo sheekh ye musazi wabi obuseera bwe bwagaana ebyakolera ddala ate mu lwatu bireva bisala nga bapita najja mu bantu alinga bagamba mumulinda ki nze ndi sheekh Madina University nze ndi doctor netemula face yange nze face yayo fana nga ba madam واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين سيكا توا بوينو كتيوا سيغو سوسي eyakusooka mu kisaawe ekyo yayitibwanga Balaam ibn Ba'ura. Allah yamuwa ilimu nagyebagamu fa atba'ahu shaitan nemugoberera. Kiki twogerako? Allah bwakuwanga ka chance akakuyisa mu tanuru kiriza ofubutokemu eri ng'oyidde tokkiriza kukuyisa mu tanuru nofubutuka mweri ng'okonye tokona. Neno tanuru yakumeka olwanzi kuonako bukonyi bwino tugenda muleta mukwemu olabe ddala nakono bannajja bukalukalu osinkane Allah nga wakona. Bwomanya nti mbeera Kampala obeera mu kibuga tobeera mu kyalo Allah takusuubira kukona. Man bada jafa. Bonna batunyonyola tanulu na Allah gye yakuyisaamu eno hadithi ija kugireeta kubanga risaashi yange endaga banna hadithi abanene balaga nti ntuufu nga Imamu Albani Imamu Nasai yagifulumya mpaka tuga nti man bada jafa. Man sakana albadiya jafa. Bwetyo man sakana albadiya jafa. Wa man tatabba'a sayda ghafala. Ojja kulaba bwina alaga nanyini nsi ayagala okulaba ng'omuddu awangalira mu kibuga ng'enjawulo nnene engeri gyategeeramu obusiraamu okusinga ku munnakyalo neseba obeera Kampala omanya kiri e Kampala oseni okimanyi naawe gamba dalasa ku dalasa kati enyine dalasa ewaavu ayi nawo nonyinawo kiki olaba waawo kisoboka okuba nga ku muzikiti gy'osaalya waliyo n'eddalasa ku subuhi mala kusoma nojja mu kibuga okoleramu owino ate nojja nosoma ne baada dhuhuri ne baada asiri waliwo ddalasa naye bannange ffe twabaki lwaki banno bajja ate gwe n'okona bukonyi eseni kyenjogera kitegereka mpa ekyokulabirako gamba bangi baava mu byalo kyatulo kimanyi nga basazi babirevu ate kati banembuuza mwe nimbo banedda Muhammad nimbye teri basiramu bava mu kyalo nga tasaala natuka mu kibuga kati kumpi Seeka Mulamba jirwa kisikunyumizaamu kano katono abawangadde nnyo mu kibuga bakkiriza nti tebandabidde ebbanga ddene. Sinaweza myaka 25 mu Kampala, nali mbeera mu kyalo eri Luweero. Kyekyandeete mu kibuga sikusomesa. Wallahi nali nga mu kyalo nga simanyi nti nsobola okukwata ku muzindalo e Kampala
lwaki nze nga mpulira mu kibuga oli baseka Abdulkarim oli baseka Lwazi simukitegeera baseka Murtaza Bukenya bayaya Mwangi nze najja na niya ya kusoma wallahi nga manyere nga ekimu ku byandeta mu kibuga ntuleko mu darasa zaba maseka seno sijinyumyangako ate nsaba Allah ngumye ne kuddamu jinyumya njikomye wano nze najja mu kibuga kuvuga boda boda bw'omanya omugenzi Ssekimpi yanyingiza mu da'wa nga nze ndaba sisobola ye nga alaba nsobola era egenda akola ekintu Kampala yonna yeewuunya Seka yampa khutuba ku kitebe ekikulu kyali wali ku Market Street Ssekimpi yanga gugenda okusoma khutuba Seka Ssekimpi wallahi bwe nagisoma nga atudde awo wallahi yangama nejja njikuwadde olwo nyingira mu daawa kakati ejja antwale w'abahiga nga zenyina okusoma tubeddako bahiga ate nga yagigabye oba yali gyodde mwalimu Kasujjovaani ne bampa endala ninga abantu beewuunyo ne bamugjeewa bulijjo bamulaba avuga boda boda kumbe mu bwongo mulimu ekirimu lwaki esayingira mu daawa ani amanyi Ssaalongo Ssettimba abasazi b'okutako onaamumanyi kati yankwata ku mukono ampa ddalasa ku ttakuwa ku masijidi ya ttakuwa eddalasa eyo ndowooza egenda myaka nga 3 2 yagayita mudda ate Allah yankwatirako lwakuna baada dhuhuri n'olwado lwakuna baada dhuhuri sigisyusanga munemba ndiko boda boda ninde okuli abaguddewo markazi ekwasa Qur'an wuli wakiseka ningenda ku markazi ya Qur'an Allah nansasira ndi mubamalizi bo ne bantikkira bwe nvuga boda bwe nkwata Qur'ani bwe nsoma kitegeera bwe nsomesa abasiraamu awo bwe nsomesa darasa maseka sizivaamu abanene bayina engeri bye balabaawo nga bampa muzindaalo darasa za Sunday wa ebyo lwaki mbireese ebyo mpozi bw'oba obeera Kampala wabeerewo enjawulo neba gwe bw'oba agamba nti omusiraamu tasoma Bayibuli omulembe gwa Qur'ani naye sebo nawe oli muyiri ku mulembe guno gwa bwino osala ebirevu munna Kampala mwanange ono omusajja okumulabako wano nga ina kyasomesa abasiraamu egi yayita ekibuga kyampagala ssebo waliwo kale wali betanyumya kunyumya ekitanyumira nnyo kunyumya naye nga nayita eyo era time yatuuka boda nenjivaako okumanya nagivaako si kyamanyi ne bavuga pikipiki ate sisobola kugivuga ne bw'ogimpa nga mpya noonya muntu ampamu sente sisobola gisamba negisimbula kutuuka wali oba onzise okumanya nava ku boda boda kati ndi fulumu walimu bw'oba bikanga Hasani wa boda boda Hasani Kaluma wabika mulala ono ogugwe kati kusoma na kusomesa nsanga mu ddalasa nze kusoma oba nga nsomesa ate ebirala otegeeza mulala oyo mulala ogamba Kaluma wa boda boda kale barakallahu fikum okubeera mu kibuga kyengera
kyebaze nakugondera bwino tofaanagananga nga bannakyalo gwe bwino omufuna tekisanyusa Allah okulaba nga obeera Kampala ng'oli musazi wa birevu ng'oli mukweyesa oli munnabido oli muyiri oli musomi wa mawuledi musimazikeri kalengi gakyago g'olimu kubaseka bajjudde Kampala wano irimu ejjudde wano tosobola batukira n'obabuuza kinoomu n'osunsula byokola eddakiika ezisigaddeyo kankulagemu ku kyafaayo ky'ente mu ngeri y'ekifunza kubanga nakulaze aya we zisula osobola okuddayo n'okyetegereza nga tewali akupapya. Wa idh qala Musa liqawmi, Musa yagamba abantu be, yabagamba ki? Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara, Allah abalagidde musale ente. Qalu, bamugamba atattakhidhuna huzuwa, otuzanyisa buzanyisa bulijjo tetubala mu magezi. Qal, yabagamba a'udhu billahi an akuna minal jahilin. Kyolaba nange kyendaba tonnabitegeera. Kubanga soko labe Allah yatuko bagamba nti thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika, ate mwaguba bugubi emitima negikakanyala nga amayinja oluvannyuma lwekyo. Kiruwa kati kyenkulaga? Kale byatandika bitya? Waliwo omuntu obuvunaanyizibwa eyattibwa mu kitundu ekyo, ne bukeera enkya ng'amawulire agali ku mimwa gy'abantu buli wamu mwowino egindi mu kikuubo, nga buli otuuka beebuuza ani yasse somebody, ani yamusse, ani yamusse, ani yamusse. Kakati wakati mu kunoonyereza ani yamusse, ani yamusse, lwaki tebaatuuka ne bakkaanya ku kigambo ate nga kyali kikulu nnyo? Bagamba ye tutawaanira ki? Nga nabbi wa Allah ali wali. Nabbi ani oyo? Nabbi Musa. Katugeze nabbi Musa yali abeera bwayiise kobbo. Munene bakula omulukuka abanene n'abampi. Bwe guba mulembe gunaliganye te ba MP basitukiramu, poliisi, abasirikale abanene bejjeno bagenzeewa. Wa nabbi Musa olwatuuka wali sauti ne zivuga. Ne bamubuulira ekibaleese, ne bamubuulira ekibaleese, bamugamba batya? Twagala tubuulira ani yasse, ani yasse omuntu waffe gundi. Ekibuuzo kiwulidde? Okibuuzo kiwulidde? Nabbi Musa yabagamba, bamunyonyola n'awuliriza. Wulira ansa. Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Allah abalagidde musale ente. Kiki weewuunya waawo? Nabo beewuunya. Ne bagamba bikwataganira wa? Tukubuuza ate musale ente byebiki ebyo? Tugambye ko twagala kukwabya lumbe. Ente yati yaki? Ko Allah kambateeke mu kirasi. Allah yabateeka mu kirasi. Kyekyadirira ayo jaziraba nga byawanvuwa ne bikkirira ne byambuka ne biweta byawanvuwa nnyo, babiwanvuya ne Allah n'abiwanvuya mpaka yatugamba nti fadhabahuha. Time yatuuka ne bagisala. Wama kaadu yafaalun, ne katono balemererwe. Bwamala gisala kyekyaddirira. Faqulna, ne tubagamba idrubuhu biba'diha, kati mukwate ebifi by'ennyama bino mubikube ku mufu. Kyekyadirira, omufu n'alamuka. N'ababuulira eyamusse, ne story yonna yatandika etya. Oluvannyuma
naddawo naafa. Mbuuza kye baali baagala baakifuna oba nedda? Olaba otya mu baddu abo nga mwalimu omulokole? Kiki walisuubiddewo awo? Kusiramuka. Olwaki? Olw'okuba alabye ku maanyi ga Allah. Ennyama neeramusa omufu, ebifi by'ennyama olaba otya nga mu delegation eyo mwalimu omukatuliki? Kiki walisuubiddewo awo? Kutoola shahada. Olaba otya mu delegation eyo nga mwalimu omusazi w'ebirevu, nalaba ku bibinza bwa Allah obwo, yali badde abireka, buli kavulugira yali badde atereeza, naye munnange si bwe bakola batya? Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kalhijara. Munaye bweyongera kaluba emitima negikakanyira olukakanyala. Allah yatugamba nti kalhijara, negibanga amayinja. Aw ashaddu qaswa, negisinga n'amayinja. Tokkirizanga Allah kuyisa mu tanuuru mu kifo ky'okujja ate n'okona bukonyi nga bali basumma kasati qulubuhum. Twaliyo mu Ramadhaani, twafuna imaani mu Ramadhaani, twaliyo wayongera kukona, wakona bukonyi. Thumma kasati qulubukum. Siku wagenda e Makka haji, tiwagenda e Makka nolaba Kaaba bwoti nejinja liddugavu, nolaba ku bayimamu abatasala birevu, ku subi baleeta mulala, ku asiri mulala, ku dhuhuri mulala, nga bonna fensi ensiraamu, engoye ensiraamu, tewabiraba e Makka. Thumma kasat qulubukum. Ate n'okomawo Uganda n'osala ebirevu, ate waguba bugubi. Tewalaba ku nkuyanja y'abantu mu Arafa. Bw'okomawo Uganda kogwe nze ndi munnabbi anjabye ennyimba esoma mawuledi. Nedda haji weetereeze, tobeeranga bali basumma kasat. Hafizu omulamba osala ebirevu, hafizu zino aya tozisomangako, n'okwata Qur'ani yonna. Ate sebo oli muyiri, hafizu omulamba, hafizu ogenda mulumbe. Olw'okuba bannabbi abagagga, zino ayo ziyigamu ki? Allah nakuyisa mu tanuuru, banno ne bajja, gwe n'okona bu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.